Omuzuuka nseetezi w'omulaba n'ekitawuliro ekyenkuubira tobuuza akanulo wa gy'akakuba akazza otegeerawo nti yagenda kubeera nga oba oli awo anoonya enseeteezi. Kale nange lwaki nzira mu kugerenjula ng'eddimi ly'enjala kantandikirewo amazinga nga katagolekere enkuuta buliri oba oli awo akamba akaziba kanaasekera ku ndero nga kalamusa nguju. Nze Musisibosa Geoffrey munnyo gwa vvu kiwoowoolo nkonge ya Muvule Natagwira kyeya kimu ku HTV. Kwebaza okulaba embuulirire. Olugero lwenkuletedde mu mbuulirire olwaleero lwe luno. Enkuba teyaza kyayo singa ekitoogo bakitemya mbazzi. Mwana wattu bw'otunuulira ekitoogo kino ekindi mu 5:10 likwata mpaawo weewuunya. Ebimera ebirala biyaayaanira amazzi era enkuba bw'etatonnya singa muba musimbye ebimera mwenna gye muli eyo mulaba nga tebiri bulungi tebyeyagala. Naye ekitoogo kibeera mu mazzi mwe kikulira era nga bw'okiraba bw'oba okyetegereza bulungi mu mazzi mwe kikulira amazzi bwe bulamu bwakyo naye ate tebakitemya mbazzi. Era bajjajjaffe baali bagezi nnyo okulaba ne bagamba nti enkuba teyaza kyayo singa ekitoogo bakitemya mbazzi. Kigonda omubiri era bw'okitunuulira omubiri gwakyo ogw'omunda guyitibwa omusiisi gugondera ddala. Kyova olaba ndeeta buleesi kambe n'enkisala ekitoogo ekyo. Okubuulirira abantu abasinga bwe bafuna ebintu nga bingi naddala abagagga tebatera nnyo kufa ku bantu baabwe gamba ng'abaana tebatera nnyo kufa ku bantu baabwe. Osanga omugagga naye ng'ate oba oli awo mu kyalo eyo waliyo abantu balina obubi ennyo nga yabeerabira. Kale enkuba nga bagamba nti teyaza kyayo naye ekyo tekiba kirungi. Tukole okusinziira nga twawukana ku lugero olwo. Yenze Musisibosa Geoffrey kiwoowoolo munnyo gwa vvu nkonge ya Muvule Natagwira kyeya kimu amawulire amasu HTV.